NUP oyo mukyala Natuka Rebecca Katrina Natuka Rebecca Katrina mukyala wa NUP ekibiina kyaffe ekyakwata ekifo ekyokumwanjo wano mu Uganda wakati nga tebagala byogera naye ekyo oba olina okukyogera nga bwe kiri njagala tutunule ekibuuzo sebo omutesitesi kibadde bwe nzijukira obuuzizza okusoma ffe ng'abakyala okusomoozebwa ki kwe tufunye kale tujja kigattagatta nzikirizaganya ne bateesa bannanga abavaako naye nze ngenda kwawukanamuko katini ate abakyala bali eyo njagala mumpulirize bulungi pointi zange zijja kuba ntono naye okusomoozebwa kwe tufunye ffe ng'abakyala twewanise nnyo omulembe guno gwa president yagenda n'ateeka president Museveni yagenda n'ateeka abakyala waggulu ku mwanjo kakati tufunyemu ebizibu bingi ffe ng'abakyala ekisooka abakyala abasinga obufumbo bufudde olw'okuba batadde ku mwanjo nga ffe abakyala so njagala abakyala tutereezeemuko bwe baba bakuwadde ekifo oba ekinene ate tolinyirira musajja ono n'olaba nti ate bw'oli waggulu nnyo abaana abawala abali eyo omulembe guno twebaza nnyo president Museveni president yes asosoweza abakyala naye abaami emirimu gyabwe bagivaako tebakyalabirira amaka abaami baagana genda ekyabakuzaawo mu katale abakyala bakola okuva ku ssaawa nga 8 ogw'ekiro nanyuka ssaawa nga 5 mu katale awo ekyabakuza naye ng'oyinza n'okulowooza abaana bonna nga bakyala be babalabirira ng'oyinza okulowooza oyinza n'omubuuza maama taata w'abaana bano abaami beesuulirayo gwa naggamba tebakyafaayo simanyi oba obwo obuzibu buzze olw'okuba nti president Museveni yakulembeza nnyo abakyala n'abateeka ku mwanjo nga bakoligisi bange boogedde nti kwegamba ebitongole ebisinga for example the prime minister the vice president the deputy premier buno olaba nti bakyala naye nabo balina ebizibu byabwe bibafeesinga olw'okuba nti babatadde ku mwanjo kirungi nnyo abakyala abo okuba nti babatadde ku mwanjo naye ndabanga eggwanga erifa tulina kutereezaamu ng'abakyala bwe bakuwadde ekifo n'obuvunaanyizibwa butwale kakati tulina obuzibu obulala obw'okunyoomebwa abakyala tunyoomeddwa nnyo babanyooma kati kampeeko example olunaku olumu twali tuva Kampala eyo ne mukwano gwange omu tulinnya baasi kakati omwami ono bwe yalabanga baasi nga tumaze n'obukinga ticket omwami ono alabanga baasi omuntu agiriko ku steering mukyala yangamba Becky ampita Becky nanga Becky tufulume baasi eno zisigenda kubeeramu eno baasi ne mugamba ate lwaki zisobola kutuula mu baasi evugirwa mukazi okitegeera ne mugamba ye nze I trust women kubanga they cause the less accidents but they are the most careful drivers ne mukonvinsi nga nasigala mu baasi ne bavuga paka kyabakuza naye sinze omusajja yalaba atuuka nga bwe tugenda mu koona bwe tuti nga yenayirali luno kwegamba omutima gwe gwali so high olw'okuba omukyalo ono yali atuvuga naye mwatu twatuuka bulungi ekyabakuza ne tuvaamu era bwe twavaamu ne tulinnyawo piki yaffe ne tugenda the following day bwe twamiitinga ne mubuuza lwaki wabadde nnyo ku pressure olw'ebbaasi yanagamba nze I don't trust women naye okutandika ne yesterday namaze okukkiriza nti abakyala bakwata steering buli kimu kyonna kigguka bulungi nzira ku pointi ya meeya agambye abakyala meeya nkuyozaayoza webale kuwangula kubanga okwesimba ku basajja abakyala basinga batya nnyo era olaba abakyala batera nnyo kujja kulumanyi MP simanyi lwaki tebalwanira ate ne beesimbawo nti nze ngenda kusobola timanya kabonera oba ngenda kukiikirira nyendo mukungwe batono nnyo abakikola ekyo naye singa twejjamu ekyo ekyokwenyooma
ndowooza tuyinza okuggusa era tuyinza okulaga abasajja nti yes tusobola. Abakyala mbeeyanza nnyo kuba omukyala ye bw'asalawo okukola ekintu nga meeya bwagambye nti okuggyako nga munne gw'alina ntegeeza omwami pozina yamuyingiza mu bintu ebimu, naye abakyala njogeranga maama nakazadde bwe tuba tusazeewo okukola ekintu tukikolera ddala n'omutima ogwo. Mpa example ya meeya Namayanja abadde so inspirational to me. Olabe ekibuga yakikwata naye kibuga kiriwoko enjawulo ng'omukyala akikutte bulungi. Maliriza ngamba fe abakyala tulina omulimu munene. Abaana bawala abali omuwulirize, omukyala takola mulimu gumu. Abaana bali wali bazanya gwe baana gwete okuba munno, amata gali ku kyoto gagenda kuyiika, eno owaata eno oyoza. Abakyala tulina obuvunaanyizibwa bunene nnyo mu nsi, especially mu ggwanga eno erya Uganda. Tusaba mututeekemu obwesige, mutukulembeze, bwe tuba tuzze mu bifo ebimu mutuwagire. Katrina, tugenda kutandikira abo nsaba yaffe ey'okubya meeya kansuubire meeya w'Ekyannamukaaka olina okuba nga wafunako obuzibu ng'ogenze kwesimbawo. Balina engeri abaami gye batuvugamu n'agamba ngoze kwesimba ku kifo ky'abasajja eky'abaami. Kati for example nze Rebecca singa nesimba Honorable Patrick Kuteesa kimanya akabonera ne tuba nga ndi mu race agamba ate gubaze ku kifo ky'abasajja kwegamba twakiwadda n'erinnya ate nga aboogera be bakyala bannaffe. So twejjeemu okutyoko tuveeyo. Waliwo ba MPs bemmanyi of course besijja kwatuliikiriza naye mu Uganda nga babadde mu bifo ebyo for 40 years. Woman MP 40 years naye nugamba tafunangako na mukisa yali badde atiisa afugayo ebisanja 2 as a woman MP then bili ebibiri n'alyoka atomera constituency naye ne basigalawo. Ekyo no kiraga ki? Kiraga nti omukyalo yayinza okuba w'amaanyi naye nga namutiitiiza ngamba nze ngende mu kyabasajja bankube naye ng'omulaba amaanyi agalina. Maliriza njogera ku nayogedde ku baami basuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe. Ekizibu ekirala kye tufunye ffe ng'abakyala, abakyala bali waggulu tebayambye mukyala ali wansi. Mu butuufu mu Uganda abakyala bali waggulu eyo mulemereddwa okuyamba abakyala b'owansi. Omuntu we kyabakuza owa wansi, gwe omukyala ali waggulu eyo omuyambi otya? Natuka ekibuuzo kyange kiri wano. Omukyala yandize okuvuganya mu bukulembeze bwonna nga mufumbo. Kikitegeeza obufumbo ng'alina omwami we ng'alina omwami. Kisinziira bukulembeze ekiwagendo. Waliwo ba youth ng'azze kuvuganya ku bwa youth nga tobugyeko abavubuka nga ebifo ebyenkizo nga kiwaliko n'ekyobumeeyo nomukyala Zaina kyali mukati. Ekyobufumbo ekyo kitunuuliddwa nnyo, kyalibadde kirungi era nga kyakitiibwa omukyala oyo okubanga mufumbo. Lwaki? Buli lw'obeera ng'oli mufumbo osobola okumanya ebizibu by'abakyala bonna. Sigambye nti atali mufumbo tajja mu race naye kyalibadde kirungi nnyo nojja kubanga bw'ojja kutegeera omanyi nze ndi mukyamufumbo naye tulina ebizibu mu bufumbo. Oli bw'aba nga si mufumbo ayinza obutabitegeera. Kakati kyalibadde kirungi omukyala bw'ajja mu bukulembeze n'aba nga tist mufumbo. Ngamba bw'abanga amaliridde okujja okuweereza abantu nga si mufumbo naye ndaba bakikubuuza ekibuuzo ekyo waba kimabuuza muna kigenda bagenderako. Bwe tubeereyo nga banoonya obululu kubeeramu ebintu bingi nnyo. Abantu abalonzaayo batunula n'ababavuganya ng'ekyo bakikulembeza nga kikulu obuula bekiyinza okubirako abawala obutafuna buwanguzi bwabwe. Kinagadde nkubuuze mukyala natukati nalomuntu natuka yandibadde nga bw'aba afunye okuyitibwakwe okuweereza obukulembeze nga mukyala ekyo omuntu yandikibadde kitunda nnyo n'akyesiba nako natuka n'okugenda kadaala n'akipula ekyokulwanyisa kye. Kisobola okukuba, kisobola okulwanisa naye kisinziira ngeri kigwe gy'okikuttemu gwayinjidde mu byobufuzi. Oyinza okuba toli mufumbo naye nga weeyisa ng'omufumbo. Bayinza okubuuza ekibuuzo n'otakirevealinga n'otakimugamba direct. Omanyi politics ali funny. Oyinza okuba toli mufumbo
naye linakubuza ekibuuzo n'otakiddamu n'okizanya bwoti nga toyagala ategeere ki ategeere position yo ng'omanyi nti ddala kino kijja kwongerako okuba nti oli mufumbo. Naye maliriza ŋŋamba nti kyalibadde kirungi omukyalo oyo ajja mu bukulembeze bw'abanga mukyala mukulu nganze nga at least mufumbo ajja kuba mu organized. Yesero webale nnyo mukyala Natuka Rebecca Katrina olunakula omukulembeze eggwanga ye mugenyi omukulu kibamu sitandi kati gwe okiikiridde abakyala banabyakozi abali ku ludda oluwabula gavumenti kubanga nandisuubidde nga meeya Namayanja mukwano gwange mwanyinazi yakunga nti ejja tugende Kololo tujaguze onakulakola abakyala totya neyanziza nnyo omutesitesi okusooka nga sinaddamu kibuuzo ekyo sewo afande Faizo Seruwaji 002-001 sanyusa okulaba kale nze mbadde nkulaba ndi wa NUP National Unity Platform mbadde nkusaba obutali musango mbadde nkulaba nebyoteesa obadde atendinga nnyo functions nga kwoli ate oli watutumu RDC omulamba mba nina okumanya naye nze erinnya Natuka Rebecca Katrina nga omu ku bakansalazi obimanye byaliwo kyabakuza omu ku bakansalazi abavaayo eyesoolayo nenesimbawo naye bintu ebyatambula so nenzikiriza tugende mu maaso nga tuweereza abantu kubanga fe omulimu gwaffe gwakuweereza ekifo si kyekikulu naye ekikulu nti oweereza abantu. Kanzireko ku pointi ya afande oyogedde ku saidi y'abaami abaami wali ne mukyalawo ng'ogamba naffe tubasonyiwemuko at least mukoleki kale abakyala n'abaami expenditure nebeereko ne ku bakyala kati omulembe gwa President Museveni nga bw'oyogedde bw'abanga omukyala naturally tali supposed yalibadde okuwa omwami w'ekitiibwa nze mpavyu yange ng'omuntu singa omusajja ono asobola okuteeka emmere ku mmeeza at least buli lunaku nze nga Rebecca ekitiibwa bwenkijja naye gwe bw'ogezaako ga nti fembi tugabane obeera nga nvuga nti ekitiibwa ngenda kikola ki ngenda kisazaamu waliwo excuse me obuziza ekibuuzo enkya tuli Kololo President w'eggwanga lino ye mugenyi omukulu si kyo bwekiri obuziza ba opposition abakyala bali mu opposition kya nti babeereyo oba bazire nze ndowooza si kya bugunjufu okuba nti okola ki nti ozira omukolo nibwe kibeera nti owa Maria wanategese omukolo gw'abakyala njogera kyange nganze Rebecca I'm not talking on behalf of NUP I'm talking on behalf of abakyala nga mutegese omukolo gwammwe wano mu Masaka for example ngaffe Meya Namayanja gy'oli tukusaba otegekera omukolo regardless of what party bw'aba gutegese bw'atyo nsuubira n'omukolo guli okugenda okubeera e Kololo tubeere nga abakyala tetuguboola tugendeyo tulabe bakyala bannaffe bye bakola tubeere inspired by abakyala abo kyensaba ndowooza ebya pate tusooke tubiteeka ebbali tugende tutuule bw'oba osobola okufiitingawo e Kololo ng'owulira teweetya kutuulawo mugende otuulewo owulirize abakyala be bagenda okunnyonnyola abakyala bannaabo nsuubira ojja kuvaayo ng'olina ky'oyize. Katrina omukyala omulala wa NUP yaligambye nti tasobola kugenda mu ebyo olw'abakyala aba NUP abali mu makomera nga basiba ku nsonga z'ebyobufuzi bamanyi nti gwe mwaganya gwe mwandibadde abamu bafuna nga ku mukolo gw'eggwanga ne muyisa ekiwandiiko eri omukulembeze nga pulezidenti tusaba abakyala baffe abaasibwa mu byobufuzi nga tebalina misango basobole okubeera nga babata. Kati ekyo sebo omutesitesi ndaba omixinga politics n'olunaku lw'abakyala
era ndaba onvuga ontwala ogenda okunkozesa ensobi okiraba mbadde nsaba tuleme tutunulire ennyo omulamwa guno gw'abakyala oleme kunvuga nga tontwala ku kiri kubanga ogenda kwonoona ate olunaku lw'abakyala. Ndi wano nkubira mmeeya wange omulanga nti tubuulire gyogenda otuteera pate kakati ate bw'oleeta mwako olinga agamba nti meeya agenda kusosola atunulire saidi ya politics. Ekyo nja kireka bwentyo sijja kiddamu. Eneyaliza omukyala Nattuka Katrina atuliriza oli ku Lwasa Mayinja. Laba bugenze nalowegayite Bukunda webale kusiima. Kayira Ronald webale nnyo. Mena corrupt so tebasobola mulimu abakyala gye basobola. Saalongo ndoza kakkana ogamba nti omwenkanonkano mugule omunyo mugule biki oberanga agamba nti President Museveni akoze bubi okuwa abakyala ebifo ebyo ebyowaggulu so nze nsaba okakkane tukolagane. Nze nomaliriza ntumira abantu bekyabakuza wabula siwulidde ku simu bakyabakuza simanyi lwakite katikuyita bekyabakuza tutandisooka so mbatumirako abantu bekyabakuza mwebale nnyo bannange mbaagala nnyo nze omuweereza wammwe Nattuka Rebecca Katrina akatalekeka mama meeya nga meeya w'Ekyannamukaaka bw'asabye mama meeya naffe tubadde tusaba otutegekerewoko emikolo gy'abakyala enkya era otuinfominge tujja kujja tusobole okubuulirira abaana b'obuwala.